Oh yes, 1 2 1 2 1 2 Bampita Ntambe Jimson na Man Rich Boy Maxode Junior tukwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi nga bwe nagambye Bampita Ntambe Jimson na Man Rich Boy Maxode Junior full figure avuddeyo nategeeza eggwanga nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi bwali nabukalu mbotuzi talina teyagenda muga omukyala ono avuddeyo nategeeza nga abantu we bagenda ne balunkulira ebintu naye nga ate tebalinamu yadde akantu agambye nti ono nabukalu talina kyamugamba. Diana Nabatanzi TV star akola ku BBS Telefina ate at the same time she's an actress muzanyi wa mizanyo naye nga full figure avudde na blasting anagamba nti nedda lwaki lwasa yasulawo Diana Nabatanzi ensonga yali talina yadde otuzi nakamoddagala kimanyi bulungi nti ebintu by'omu kisenge ebyamazzi gettagisa mbu ono omukyala talinamu yadde otuzi nakeddagala nkugambye nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi nze Ntambi Jimso webale kuba nti ompuliriza end time buli lwenzeera nogamba nti n'okutambula ne number one Rich Boy Maxode Junior asobole okuba nti akutuusako ebintu ebyenjawulo waliwo olutalo olupya oluguse wakati wa TV star amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'akola ku BBS Telefina ate ng'ono omukyala muzanyi wa mizanyo mu Uganda ate nga watabo ddala omukyala alabika nga malayika mu mutunulira mukyala mulungi ddala naye nga ate bad girl amanyikiddwa nga full figure avuddeyo n'amugamba nti nedda tewasobola kugenda wasenga nakakande tewasobola kuba nti ofuna kye bayita holy water wenoli dry kivolaba abasajja bakulekawo bukyanga lwasa ayawukana Diana Nabatanzi lwafuuka olutalo olwaddala era nga buli omu agenda mu maaso n'okuba nti approvinga munne okuba nti ali better. Ekisinga okuba nti kikwewuunyisa kwe kuba nti olutalo buli kaseera lugenda mu maaso n'okuba nti lulanda era nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bevuma ku social media mu mainstream media n'emikutu emirala bagenda mu maaso n'okuba nti bevuma era nga weetwogerera Diana Nabatanzi yafuuse kyakulinnyirirwa era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamuvumira ddala. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer Full Figure eyayimbako ennyimba ne zigaana era nga omukyala ono yakubayo yadde which is okay mujakale nakola remix ne Palaso ne lufuka hit omukyala ono avuddeyo nategeeza nti buli musajja agenda mu maaso n'okuba nti amutestinga ko tasobola kumuleka kubanga omukyala bwemutunulira mbwalimu obuwoomi mbu buli musajja agenda mu maaso n'okuba nti atestinga ku bintu bye tasobola kuba nti asigala kyekimu. Omukyala ono agenze mu maaso n'okuba nti ayagala abasajja ab'enjawulo era nga buli musajja gwamala okuba nti yegatta naye agenda mu maaso n'okuba nti yekuba toto ku mubiri gwe. Jennifer Full Figure olunaku lwaleero avuddeyo nategeeza nti ku buwomi bwalina tewali musajja asobola kumuleka wabula nga ate avudde nategeeza eggwanga oba okutangaza eggwanga nagamba nti ekyasuuzaawo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi kubeera nabukalu. Omanyi ebiseera ebisinga abasajja bagenda mu maaso n'okwetanira abakyala abalinamu kujjajja n'amazzi oba senga n'amazzi oba abakyala bagenda emugga bagenda mu maaso n'okuba nti bagala abakyala abo bagenda emugga. So n'olwekyo Jennifer Full Figure omukyala omuganda atali munyankole agambye nti ye alina holy water okusinga Diana Nabatanzi era avudde n'agamba nti ensonga lwaki abasajja basulawo Diana Nabatanzi lwakuba nti omukyala ono teyasobola kuba nti agenda mu maaso n'okuba nti yeeyota okwefaako okutukuza wansi awo okuba nti wali clean n'okusobola okuba nti oba oliawo buli musajja asobola okuba nti amwetanira wabula avudde n'ategeeza nti buli musajja agenda mu maaso n'okuba nti amagala amusulawo lwakuba nti ono omukyala ate yagenda wasenga nakakande ebintu bigenda mu maaso oba oliawo abantu bagenda mu maaso n'okuba nti balirectinga ku nsonga eno nga bagamba nti Jennifer Full Figure agenda mu maaso n'okuba nti ayogerera banne n'okwogera ennyo olw'okuba oba oliawo olwasa agenda mu maaso n'okuba nti amuteekaku obusente obutonotono okwagala okwonoona erinnya Diana Nabatanzi. Wetwogerera Diana Nabatanzi bangi abavuddeyo okuba nti bamwogera naye nga sofa omukyala ono agenda mu maaso n'okuba nti abignoringa kubanga amanyi kikyali era nga so far for now Diana Nabatanzi bakwogerako kintu byadde nekimu nekyeddagala. Olutalo
lugenda mu maaso n'okuba nti lukwajja. Jjukira nti waliwo recently sex step yafulumye ng'oba oliawo Lwasa alumiza Diana Nabatanzi okuba nti oba oliawo yali mu sex step eyo ng'agamba nti omukyala oyo buli lwagenda okwegatta mu mbozi z'ekikulu tafaayo oba olugi luggulu oba luggale, yagenda mu maaso nakola bintu byanjawulo. Kyeza ensonga lwaki omukyala ono yasobodde okuba nti oba oliawo sex step yefuluma. Bangi abagamba nti Lwasa lwaki agenda mu maaso n'okuba nti avuluga muwala we, kubanga otunulira Lwasa ne Nabatanzi mu mazima gadda mukatono mu ggulu, Lwasa asobola okubazaala Nabatanzi naye ate nga Nabatanzi yali mukyala we. Bantu bangi bavudde ne bagamba nti lwaki apparently Lwasa asobola okuvaayo n'ayogera ku mukazi. Nze ngamba nti ebyo mu kisenge tebabyogera, munno oba yali mutuufu oba yali mukyamu tosobola kuvaayo kulaga nsi nga bw'atalina kyali ku luddalo, kubanga at the same time asobola okugendayo olusooka, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano, omukyalo oyo n'akuwoomera n'omugulira buli kimu, because omugulira buli kimu ensonga yava ku buwoomi. Kinuma nnyo omusajja bw'avaayo n'ayogera omukyala nga bw'atali muwoomu, kibi nnyo ddala, kubanga tomanya nawe tewali muwoomu ku sedi ekyo bola batiyakuwa omwana. Olutalo lukyagenda maaso era tugenda kuba nti tulukutusaako nkugambye amanya n'eddoboozi nze bampita Lukiboya number 1 Jimso International Uganda made in Africa. Nkutumiddeko wena kyaliwo nga mpuliriza kasobola okuba nti kumana olunaku lwa leero.